Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kwagala nnyo wenna gy'osinzira okutulabira enwagita There is Still Hope ali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo webale kutugoberera. Mukama tukwebaza olwa buli ssekinoomu ekitiibwa n'amatendo gago okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Wano we tuwangaalira enkuba yo ekedde kuba ng'ate efudde emba, asimanyi ewammwe kiri kitya, naye wano obudde we butyo we bukedde. Kaakati atwagambye nti omusumba Serwada yafiiriddwako kitaawe bandi, naye mubaze okukungubaga mubaddemu Robert Kayanja omusumba Miracle Center Cathedral. Ayina ebigambo bye yayogedde byasese bambi ng'ayogera, omanyi woba ne mukwano gwo nga mwemanyi muba n'enjogera yammwe muba mwekubakuba mu njogera yammwe ate muba musaaga. Kakati Musumba Kayanja njagala omwewulirireko bambi, enjogera yaabwe ekulaga nti bamikwano, ate omukwano gutatandise kati, wabula bamikwano okuva edda okusinziira ku bigambo bino. Agambye nti Dr. Serwada yali anzisizza, yali agenda kunzisa e Tanzania eyo. Manyi babadde nnyo mu buweereza bombi, ndowooza bagenda ku mission. Musumba Serwada yaganya otankuula entalo, ate wazitankuula azikule kamu. Kale sooka owulirize omusumba Robert Kayanja Miracle Center Cathedral, tweyongereyo. Joseph Serwada oyo twabonaabona naye nga tubonyeebonye nnyo, era lumu tulifuna akadenti banyumiza bye twabonaabona. Naye twagenda e Tanzania, yali ayagala kunzitirayo, naye Mukama n'antaasa ne tukomawo bulungi. Twali tumaze mu 83 eyo tubuulira enjiri. Omanyi omwoyo n'atugamba mugende nasooka ne bagamba ngende e Tanzania ngenda kubuulira, nange atondeka. Kaakati ate n'akiyingiramu nnyo okusinga nze, ne tugenda e Tanzania mu Batanzania okubabuulira enjiri. Naye twabeera eyo ne tuvaayo ne tukolanga enjiri mu kibuga, abasinga mwagirabanga Lankyawa, ne tubuulira enjiri. Naye wootegeera nti omuntu mukwano gwo ng'akulaza abeewaabwe, Serwada yagaana okundaga abeewaabwe. Yagaana okundaga muzeeyi oyo, yagaana omundaga kubanga yamanya nti muzeeyi bw'anandabako alina byagenda okundekera mu kiraamo. Serwada nanzigiramu ddala, n'agaana okundaga muzeeyi, yamulaga basentamu abo. Era obawulidde badde boogera wano mu myaka 3 egiyise, simanyi twamulaba, simanyi wati mu kubonabona lunaku twabonabona ne Joseph oyo. Nzijjukira lumu Tito Okello yali akawamba gavumenti, sira ne Tito Okello kanve ku Obote ng'alemedde mu gavumenti. Ne tugenda ku City Square ne tumugoba lwatu. Muzanyisa byenjiri bino bye mbuli ennaku zino. Obote twamugoba lutereevu. Nzimba nkyasoma Mukama tusaasira ensi, ndiko omwoyo wa intercession. Oyo n'asituka n'agamba, mene tekero Faustin ogobeddwa opemeddwa. Kati ye olw'okuba nti mumpi baanoonya nze gwe baanoonyaamu, banze nali nsinze omuwanvuwanvu, ne baga nti oyo Godfrey Mukasa tuli kumpi, ye naddukira e Tanzania. I'm telling you the truth, naddukira e Tanzania ne batandika otunoonya, nga buli wiiki tugenda n'oyo ne twewandiika ku police, ku Central Police, ne baga tubawadde bondi, naye mugende mujje wano mwagala kuwamba gavumenti, muleka muli bayeekera ba Museveni. Kakati ekyo nze ne taito yange nange njagala zino ze bagaba wali ekkololo ez'okutuyita abayeekera, so olwo twaluwona buwonyi. Naye oyo era omubeera wala atandika mangu entalo oyo, ate nazikulekamu oyo golaba oyo. Kakati kyeyakola teyandaga muzeeyi, kubanga yamanya nti muzeeyi bw'anandabako yali wakubaako byampa. Era muzeeyi atuse ogenda nga talina kyamutaganya okuntwalayo.
abantu abamu ogenda nti balokokera ddala naye ebimu tebabirokoka. So muzeeyi oyo mwe muga nti afudde mu myaka 99 nedda, ate emyezi 9 mu lubuto gyo temugibala. Bw'ogattako obulamu bwa muzeeyi gibadde emyaka 10. Muleme kukendeeza myaka egyo, gibadde emyaka 10. Naye njagala kwebaza mukulu wange Sserwadda kubanga labiridde muzeeyi ono, ne maama waffe Frida Sserwadda bamulabiridde. Tugenda twerabira nti omuntu okutuuka ku myaka egyo ng'ali bulungi, wateekwa okuba bamulabirira, wateekwa okuba basasula biiro. Okuwangala tukwagala. Nabadde njogera n'embasada wa Isirayiri yabadde waffe ku Mande, naŋŋamba nti waffe mu Isirayiri tetusaba kuwangala myaka 12, tusaba kuwangala 10, naye nga 10 ekyo we live it as though we are 20 years old. Kwegamba osaba 10 naye ng'ogenda kuwangala ng'ow'emyaka 20, kubanga tuyagala owangulwa 10 ate abazzukulu bakuliisa emmere, ate bakutegeeze tulage wano, ekyo tuyagala gendayo. Kati Sentamu agenze n'agamba, Bishop Sentamu, mbu nno mu myaka 10 tetujja ku abaana abali wano tewajja kuba aliwo. Ekyo nze tanteekamu, ebyo bibye sebo, ebyo bibyo nze tonteekamu, bibyo ne Sserwadda nze temunteekamu mu ebyo. So twagala okwebaza obulamu. Omanyi walabira omuzadde nti agenze bulungi ng'abalekedde omuntu, balulina ebuuza ani Musumba Sserwadda alina n'okukkiriza kw'amaanyi, ne muli nabuuzanga ani yawa Sserwadda Galubindi. Kati nkitegedde leero, kitegedde leero kuba nagamba omusajja Galubindi yazijjawa okukkiriza kuno kwalina. Musumba Sserwadda tukwagala nnyo, weebale kulabirira taata waffe, era Mukama akuwa omukisa. Mukyala Kayanja antumye nkulabe, Mukama abongere omukisa. Bannange nga era omwagambe tetukungubagana naye muzeeyi tumucelebratinga. Ye Mukama yeebale kutuzaalira Musumba Sserwadda. Muzeeyi weebale. Dr. Sserwadda ngambye mbu taata teyasoma naye yalina amagezi. Kakati kyovulaba nti yaŋŋaana okuntwalayo. Oba omuntu bw'aba teyasoma oteeka mu kiraamo ky'oteekamu erinnya lye n'atalitegeera nti naawe oyingiddewo. Naye ssebo newankubadde tewamundaga, ku bibye kuliko ebyange. Mukama abawenye omukisa. Mukama muzeeyi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mukama yeebazibwe. Ndowooza Omusumba Kayanja omuwuliriza. Bambi abaddewo ku lwa mukwano gwe. Tulina ofuna emikwano egitatwagala mu bulungi bwokka, obeera nga gisobola okuba nga ate gibeerawo ne mu kaseera akazibu. Olina ofuna omukwano akutegeera ate naawe omutegeera. So oyo mukwano asobola kuva eri Kristo. Buli lw'otambula n'omugezi ofuuka mugezi. Nkuwa engero 13:2. Naye buli lw'otambula n'omusiru ofuuka musiru. Bambi Musumba Kayanja tukwebaza okubanga eraza omutima obwa Sseruganda. Obwo bwa Sseruganda by the way. Wanze manya waliwo abasumba batagenda kujja waawo. Naye nga we bagaana okujja, we yasinziira, we yafubutuka, ekyo kyali awo wateekako ettaffaali ddene nnyo okubeera ekyo. So nze ŋŋamba nti buno bulamu tuyigemu ebintu bingi. Ekisooka teweerabiranga gye wava, teweerabiranga muntu akubeereddewo, omuntu akukoze obulungi. Ayinza okuba nga yakunyiiza kubanga abantu tebali perfect, naye omuntu oyo bw'abanga ayinako ettaffaali lye yateeka ku bulamu bwo gw'okufuuka ekyo ky'oli, muganda wange, obusungu bwe obusibanga ku mpagi n'ogenda n'omwebaza ekyolumu. Ate eno mbeera etegeerekeka, sinaali etegeerekeka, okufiirwa omuntu kitegeerekeka. So gendayo
oga bannaye muzeeyi bannaye nga kibi nnyo ekya mukadde waffe tuva ku maaso naye tuli basanyufu nti agenze wa mukama waffe Yesu Kristo. So Musumba Kayanja enjogera gy'ayogeddemu ekulaga nti bano bakyali nnyo ba mikwano nnyo ndowooza baava n'okubeera jasigi balinga kati family friends. Manyi osisinkana omuntu mu bulamu bambi ate n'akusingira n'abooluganda badde okimanyi n'akubeererawo omuntu okubeerawo sinti mu ssente bami n'alaga nti talina naye ate singa badde alina yalikoze n'ekisingakaawo ekyokubiri ng'akukumaakuma uzzaamu amaanyi abeerawo w'omwetaagira. Ekyo kye kisinga obukulu nti waliwo omuntu ng'akaseera ako omwetaaga naye nga tagenda kufunika nagala yankusindikidde emitwalo 10 naye nga ate goyinza okuba toyagala ssente bambi oyagala abeerewo ng'okubeerawo kwe kulina value nnene ekyokugenda okugattako naye n'atabeerawo. So omuntu abeerawo mu kaseera konna naye abeerawo dakiika 5 bambi omuntu oyo mwagale tulina otuuka ekiseera n'otunula mu mikwano n'olondamu emikwano egirina value n'ogamba at least nina emikwano 10 naye ate bano 3 enkwata gye nina obbakwatamu erina okuba nga yanjawulo kubanga balina ekyenjawulo kye bagatta ku bulamu bwo, balina ettafaali ddene lye batadde ku bulamu bwo. So tuyigenga okusiima n'okulaga okwagala okw'obwakatonda. Todda nogamba ate lwaki luli yaganya okwata omusumba omu mu ngalo, ebyo biveeko. Omuntu muyigeko ebirungi kale ate ebibi osabe Mukama oleme kuba nga naawe obikola naye gwe tunuulira ebirungi kati ebibi Mukama akuwa warning nti akoze waato gwe tokikolanga okitegeera. Kati bino ebirungi byoba okoppa byoba otunoga naye kati ffe ekizibu ebibi bye tutunuulira byetuteeka ku mitima, ebirungi tukasuka wala. Omuntu nakola ebirungi 99 nakolamu ensobi emu n'okuliriza ensobi egi, ebibi byonna ekibi ekimu nekibika ebirungi byonna 99. So ngamba ekyo si kirungi, si kirungi mu bulamu. Omuntu akulaze nti kuba ali omuntu weekubako naye ngaakulaga tabiriiko, naye bambi omuntu gw'olabanga idea yo gy'olina agibaaye ng'ate mu bulungi. Manyi wali abali hypocritic nga akulaga nti ali ku side yo naye ng'ate yensibuko y'okubonaabonaako oba yakukaabya amaziga. So Musumba Kayanja weebale kujja kukuyimira ne wa Luganda okujjako wadde tegugenda kuzuukiza muzeeyi awummudde naye ate kuzzaamu omufiirwa amaanyi agamba bambi ne gundi azze nandabako bambi ne gundi azze. So nsumba wenna ng'olina obudde gendayo, kujjawo nga tolina budde naye oba olina obudde gendayo. Ate omusumba bambi akaseera kalimuko si kangu bwe yali afiiriddwako omuntu ow'omugaso oyinza okuba ng'okola ki okategeerera ddala. So abo ba mikwano nnyo, abo ba kinywi nnyo, Musumba Ssebaza ne Pastor Joseph ne Pastor Kayanja ndowooza ne mukulayira Pulezidenti Walaba aba beekuba obwamaawo. Ekyo kye twagala okulaba bamuzeeyi nga bali wamu. Wadde waliwo obutakkaanya naye ate ndowooza nga olaba mu maka nti obutakkaanya bwaffe tubumalire nga mu kisenge, kubanga okwata eby'omu kisenge n'obiza mu ddiiro mwabaswala, mwabeeswaza mwekka na mwekka, eby'omu kisenge bigwere nga mu kisenge. Ojja kubanga olina n'ekifaananyi ky'osiigira baneiba, ekifaananyi ky'osiigira abantu b'obeera nabo. Balina notukaga bano taleka tebalina bizibu byeyagala naye ebizibu kwe mutudde okitegeera naye nga mulina we mubisolovinga obutakkaanya nga bubaawo naye nga mulina engeri gye mubukwatamu. Kale baleesubira nti naffe eby'omu mubiri gwa Kristo
bigwere nga mubiri gwa Kristo. Tujja leetera ab'ensi okubalaga nti ffe bwe twakkiriza wamaanyi era ng'ate wamaanyi tetulina bizibu, kumbe naffe tulina ebitusoomooza. Tujja baagalisa Mukama waffe, naye buli eby'omu kisenge bye tunaabyanikanga mu ddiiro publicly tulaga abantu kino kye tuyitamu, kino kye tuyitamu, tuyinza okukomekereza nga tubaziyiza obutajja. Njagamba negye njagala okgenda ate gyendi at least kalekaleko eri ebizibu gye bisibuka. Kale gamba Yesu, nkwebaza olw'amakya g'olwaleero olw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa era omulokozi era Mukama waabo, nsaasire Mukama obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'otukuze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Mukama akuwe ekisa, oyagale, Mukama akulembere, usule bulungi, usibe bulungi era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.